mwabuliddwayo omuntu yenna mwami Joseph ayinza okuddira bigere mwami Museveni ng'ayinza okutukulimira kati omusajja gwe mwataddeyo mukadde singa bukyanga Katonda essaawa yagitegeka nti mu Gw'omusanvu mu Gw'okumi mu Desemba ayinza omuyita tuzzaako ki ekintu ekyo kyesibyeko nnyo njagala osooka omanye nti n'abato bakola ki bafa of course abato bakola ki nange nsobola naawe osobola kati bw'ofa obeera Museveni oli president kati oliyo chance eziri waggulu kuba kati ekirala ebita abantu byonna ate teri kiruma Museveni kitwale leero oyina ebikuluma kati ye by'atalina ku myaka gye Museveni talwala kubuuza gwe oyina byobirwadde by'oyina bye sitamanyi saawa zino Museveni kambabuuze mwe ng'abafunye omukisa ne musemberera mu kalulu kano oyo omusajja ali aki naye nyagala nsooke malayo ekibuuzo kyo tompika bibuuzo waliwo kyendiko waliwo kiri kyombuuza tonakiddamu soka okiddemu mbadde nkubuuza mu NRM kugamba nti teri muntu asobola kudda Museveni mu bigere tutuuse ekiseera nti Uganda tutuuse oku appreciatinga nti katubeere n'abasirikale baffe baba bakola ki batukulembera Uganda kati weetuuse tutuuse ekiseera nti civilian ayinza ajja kufuna obuzibu olwaki kutukulembera olwaki lindako tugende mpola mpola ansagala olimbe batulaba ebintu bino ebyobufuzi obwa Uganda n'abantu betulimu abantu batuuse ekiseera nga tugenda mu orders civilian muzibu nnyo kati omuntu ayikyalina order musirikale General Museveni General MK nti abaze nchogedde katugenda kola ati jenani MK leka naawe Joseph nchogedde kati nge mukatu kulembera nchogedde nakubuziza kiri kirala leka kukuwa byakulabirako nti tuyinza kufuna muntu kigwe twesigisa ne tugamba ono kati asobola okukulanga tunuliranga ntiisa ntunuliranga agenda okumpa ensonga myeka tontusiza wenjagala toyagala n'abatulaba baagala kumanya enteekateeka zammwe kunnamukadde ziriwa ontusiza wenjagala kati tubuulire President Museveni mu bukadde buki kyatakoze mulimu ebikyamulemi tuli wano esase emabega wano edo ojja kusooka obuuke fensi nga nze nkyali wano lwaki ati gwe maybe obabadde obabeeramu sooka appreciating egyo emirembe gye bakuwadde owulira emirembe ng'obwavu butuluma najyo si mirembe saagala mbenga akukaka omubuuziza nti mwina gwe mwateekateeka ani twamuteekateeka sebo wali yani Bannayuganda bamanye katono munango twamuteekateeka wali yani agenda okulembera eggwanga lino tunula na mukamera wa General MK oyo ali maje ne Rugaba oyo ali maje tajja tegeka nga ali mu maje ne Museveni retired kibadde okimanyi nkimanyi katuli naje ku retiring atutege atukulembere wano ali tayalinga ddi simanyi program wezi gwe mulaba ali mu element y'obukulembeze nnyo atya ali tested ali approved ali tested nakulembeddeko abantu ng'ogyeko amaje tulina amaje bwe genkana obungi bo bangi kati bw'ogamba nti gwe wali obaddeko wa LC wayagala kwerega mumuke sibeerangako obufuzi omuntu afuga omusirikale omujaasi alemerwa ata civilian that's why I'm saying he's tested and approved muntu kati gwe tulabawo alina byakoze jukira Museveni yagenda mu nsiko ye najja nayingira wano ono ali mu system ate alina byakoze ate n'abi effecting biki byakoze musajja agobye corruption mu maje agobye corruption mu maje sente ziyakasavinga mu sente mu corruption ya maje azimbi headquarters wali buli woyimera mu kibugo olaba ekizimbe mbuya myaka ananga tetulina kizimbe UPDF Uganda People's Defense Force Regional Hospital National Regional Hospital for UPDF eri wali mbuya amaje kati gasula mu flat amaje gachusa uniform wikire abasirikale bali babera mu uniform najoza najiddamu nga tena kala nefujo libakola dio liraba efujo liriwa bali bakoze ko fujo ndage nkovu nti abasirikale bankubye roza tokubika nze mbaddu sima ko to inemirembe omusaja ladies and gentlemen ambushi atadde ku ambushi nze simkubika nabula nakubika efujo libakola gwe toliraba bwotula oboti ndotula boti ndaga nti omujasa avudde mu barracks ngaze nakuba abantu nga tebalina kye bakoze
ekyo kale actually omujase ba backup ya police mulimo gwa police ekyo kale kiyinza okubanga tekiriiwo naye era tukkirize tugaane Eddie siimako ebiriwo omusajja yakwata mu potholes Kampala yonna kati potholes zigenda zikola ki mwabakulembeze mwabagenda mulemesa naye tetujja bakkiriza we can't lwaki kubanga temulina direction twagala tubalage direction entuufu ate tubinyumirwe Kampala naye kati mwami Joseph tuwogere ng'abantu tuli basivili wetobiraba tuwogere nga basivili kuba luli obadde otambula na muzeeyi amazima gabeewo mwami Hoza yayagala otukulembera yayagala omanyi lwaki nkikubuuziza juzi bajja awo mu Piero user mmwe n'abasooka babeera ab'amaanyi omusajja teyavaamu wadde omwasi nti wadde njagala kagombolola naddayo kakati akalulu mwe bali kanoonya mwaka jeewa ensinga erina ebibuuzo bingi ku mmeeza mu kalulu kamwako kalulu twakaje mu bantu sebo abantu tebaba wadde kalulu tijje bantu batuwadde akalulu sebo kati kankugambula Joseph bwe tuyita ku street wano nga tubuuza abantu nti mwalonze mutya muli bamativu mutya nze sirishuwa tusobola owezayo percentage y'abatulaga nti kati ak'emubende oba ak'ekyegegwa oba akawano nti kabadde bwe kati akalulu kaffe Mr. Eddie tekali mu tawuni nnyo era ne bw'obuuza wano results zompa era sizeesiga kubanga tawuni mwatulema kalulu kali mu kyalo tawuni yakaluba kali mu kyalo ate abantu bakyayagala mwami Museveni balina gaini zibadde balina protecting nyingi nnyo eyo gain esooka gy'olina okwenyumirizaamu ng'omuntu n'ogamba at least nyina obulamu siri mulwadde wa polio singa tebakugema tewali badde wano ng'ombuuza ebyo kati kambuuzeemu mwami Joseph gain zibadde zikola ku mmwe mwekka aboogera ab'NRM kuba nuupu nga tezikola eza security kuba aba security kuba nuupu bw'otuula nabo narrative gye balina kuba saagala twogere ng'abagamba nti tetuli mu ggwanga ku security kyebadde ekola kuba nuupu ku bawagizi ku presidential candidate ne wano kuchammwe gaini zaawo zimakinga oba bali babadde baagala wakanya gaini zizammwe bw'otunuulira kweri optional y'okuleeta Yoweri Kaguta Museveni omusajja akuze akadde asaanye okubeera ng'atudde tuli mu mubuuza bibuuzo bya jjajja senga tukoze tutya wano nga siniya aludde ng'atukulembera tuwabula Mr. Eddie bwe tulabanga nammwe kikyamu kye mbadde mutunda Mr. Eddie ekintu kye tutunda product yaffe ku katale erina abagigula twagitadde mu katale era abantu ne bagigula kyetutuleeta wano okucelebratinga kubanga product yaffe singa yabadde embi singa yabadde envundu tetwalikoze eki kubanga gye tulaga twakola program ogimanyi gye twakola Vision 2040 bw'olaba nti kuva lwe twalonkinga eyo program ekololo ebintu bingi bigenze bikyukibwa n'otuuka okulangirira akalulu ka pulezidenti eggwanga lyonna ensi yonna keyina okutunuulira etegeere who has won bibadde bitya lujjako internet okuvaako kwa internet nyagala okitegeere bulungi n'abatuwuliriza okuvaako kwa internet muli batiitiizi kiri nnyo ku misuse yaki mwe abavubuka mwe abeeyita abavubuka okuteekako ebintu ebitategeregeka ate n'ekirala kyabadde nga kiri best ku stabilizinga gwanga eggwanga terisobola kubeerako nga terina internet kubanga system zabadde zikola security cannot work without internet banking system tesobola kubanga terina internet even data gundi gwoliko gundi network kuba simu nti okubye simu still it requires internet mulongoote guno guconnectinga gutya n'ogwe Kampala oba main server si internet kyavuddeko stabilizinga ki security teyakomyewo kati teriyo yakomyewo naye obutiitiizi mulangira mutya akalulu nga tuli mu nzikiza ekirala kankusooke nkutangaazeemu eggwanga lino we tuvudde omanyiyo bw'oba tubisoma twali mu nsi era internet yaleeta wano Museveni yegireeta obadde okimanyi naye ati yagubye sitali ye yaleeta internet ate waliwo amawanga baali balangiriranga ba president nga internet teriiko internet has nothing to do n'okulangirira kwa president oba kuba kalulu ne system eno gye babadde baleese still yabadde offline nga teyeetaaga na internet yes naye nze nalayo kyabutiitiizi Museveni bwe muba mwanoonyeza akalulu ke
kusimanya structure zakoze ujja kutya internet kati yabade tajitaga gwe mukolaba obuko nti Museveni bwe babade esimbye nabo ani gwasobola kutya atuke kujjako internet Kyagulanyi kyabadde kyakuyamba bantu fenna Mwami Joseph Kyagulanyi sinze sigwe gwanga lyonna abantu bakole ki simanyi Kyagulanyi yabadde w'amaanyi era bino byonna yabirese kuba protest vote badde bakime bajjagidumirira ku online oko akola live ya TikTok emu nabaga katugende entebe kati mwenga temutya ate n'ekirala isn't that a security concern? Of course kale security to be honest nga gwanga omuntu nga head of security oyagala destabilizing oyinzo kikola nate betuwa mu kalulu akafula and fair lwaki babekakasa naye gwe bwotunulira mboti Mwami Joseph bi reflecting omusolo gwe tuwa ne services zetufuna yesebo tugende ko malwaliro kati kubuza osasula musolo gwenkana ki obanje government walai simanyi neze nganji sasula mungi bonyo bia 3 osubira government okuzimbira gulofa musolo gwa bia 3 kwega mulimu ababanje omusolo nga n'omusolo gwabwe teguwera tebetagisa kubanja balina okulinda tanywa sukali omunyu agula gwa tegwalya tagula mafuta importinga ki o exportinga ki kati boyogera ebyo mukwana akole ki wava muna akole ki ladies and gentlemen temutulekanya na musolo nagwe temugwina akantu ako atendo kituufu kyogedde twala tutwalingana nati omuntu agwa sente zaffe zamuwa musolo nengo wammeka sikyogula toyina motoka toyina factory ntinkola kabiriti toyina factory ntinkola omunyo kati omusolo gogamba guliwa ababikola bo bakole ki kubanga babikola be bale badde kuki ku maguru mu makubo nga basukasuka amayinja kale tubaniriza ku basewo ne banyamwe naje musinzira kubanga mutulabe banga libadde ddene wano nga tetukyalabikako finally tumaze ne tukomawo byali byatukwata byali bya bululu mukama mulungi akalulu kawedde oba kawedde mu mbeera ki kasitako kawedde awo kati tetukyalina kye tuzzaako tujjako kwebaza Katonda nti abamu tukyaliwo tukyali balamu ate tukyali strong babuzaako mwenna buli omu eggwanga lyosinziira kubanga otulaba abali e Netherlands abali e US abali e Canada abali e Dubai wonna gyosinziira abali e Kenya abali e Rwanda abali e Tanzania mwebala okubanga gye muli abali mu ggwanga Uganda namwe mbabuzaako kaloko down ka internet mwakalabye babagamba ono bamuyita Musabbangwe nga mulowooza Mijambia yesse malungu eddungu teriba mu internet yatututeko mu ddungu finally apa ne tuliwulira olunaku olwaleero singa bulijjo omukulu gweni naye wano bano be bakulu abakulembeddemu okutigaatiga akalulu okukabba nekyo kabba kinene okukanoonya kati bagenda tubuulira enfuna gye bakafunyemu ffe ebibuuzo ebiri ku gulawundi birala bo batulaga baserebuletinga kasooka ababuzeeko atubuulire n'amannya n'ekiti mwagwa ne kowe basooke bakwaze si kulwoyina mu kaboomu ne kati ya gaasi nkubuuza ekibuuzo wano n'ogira mbooti ebyo byali byedda kati temukyabikola toyina muwadde kasi kwadde oli civilian sooka obuze kubatulaba awo ngumye kati awo interview ketambule emabega teriya akuuma wenkolera ensobi nga baŋŋamba kujapa abatuwuliriza nyini eddoboozi bampita Joseph tumwebaze ndi mbadde mobilizer kuva 2016 nina yakulabako Kasambya Muzeeyi Luyajja naliyo kubanga nali nkola mirimu gya muzeeyi mukama wange yes sir obadde otambula naye buli walaga mbadde ntambula naye kati muba mugwa mu kiti kimu mbadde mobilizer wa NRM Secretariat ne PLU Regional Coordinator for PLU ogase kati PLU si kibiina NRM Secretariat kibiina malayo ebitiibwa twakola omukwano pozi mwakola coalition twakola omukwano kati wamma nenesanga nga ngwa mu atugamba nga standby generator ffe nga tulinze gagende tokote kumbe egenda tokoteraawo tutambula akalulu mwe bali kanoonya mwaka jewa ensinge eyina ebibuuzo bingi ku meeza mu kalulu kamwako kalulu twakaje mu bantu sebo abantu tebaba wadde kalulu tijje bantu batuwadde akalulu kati kankugambula Joseph
bwe tuyita ku street wano nga tubuuza abantu nti mwalonze mutya muli bamativu mutya nze siri sure tetusobola okuwezayo percentage y'abatulaga nti kati ake Mubende oba ake Kyegegwa oba aka wano nti kabadde bwe kati akalulu kaffe Mr. Eddie tekali mu tawuni nnyo era ne bw'obuuza wano results zompa era sizeesiga kubanga tawuni mwatulema kalulu kaffe kali mu kyalo tawuni ya Kaluba kali mu kyalo ate abantu bakyayagala mwami Museveni balina gaini zibadde balina protecting nyingi nnyo tulaba interview eno nyiza obutagimalako kubanga saagala tutambulire ku peji ya kumbuulira gwe kyoyagala kumbulira njagala ombulire ekiri ku ground mukyala abantu babadde babamanyi nnyo visibility ebadde nyingi nga nsonga kikubasinziira kusinziira ku Museveni byakoze nga president waffe w'eggwanga abantu Museveni byakoze babirabawo gains tetugamba nti gains nawe kenyini okubeera omulamu nova waka oba olwadde ogenze ku ddwaliro ofunye eddagala okubeera omulamu gain esooka awo nsobola okukkiriza netudda ku security security erina okukuuma gwe omulamu kubanga bw'ofa security eba tekyalina mulimu kyova olaba twateekako programs ezo immunization government ezaavaawo dda abantu baali bafa nga tebabagemye abantu ne bafa polio kati ennaku zino otambula Kampala yonna tosobola kulaba muntu ali ku kiti nti oba amagulu gagenda olwa polio eyo gain esooka gy'olina okwenyumirizaamu ng'omuntu n'ogamba at least nyina obulamu siri mulwadde wa polio singa tebakugema tewali badde wano ng'ombuuza kati kambuuzeemu mwami Joseph gain zibadde zikola ku mmwe mwekka aboogera ab'NRM kuba nuupu nga tezikola eza security kuba security kuba nuupu bw'otuula nabo narrative gye bayina kuba saagala twogere nga abagamba nti tetuli mu ggwanga ku security kyebadde ekola ku bannuupu ku bawagizi ku presidential candidate ne wano ku kyammwe gain zaawo zimaakinga oba bali babadde baagala wakanya gain zizammwe Mr. Eddie abantu abannuupu President Museveni yabadde yesimbye n'omwami Bobi Wine Bobi Wine teyafunye akalulu kuva mu tawuni zokka ne mu byalo yafunye zikanungu zikalamoja butono naye yabufunye abaabufunye teri akugamba nti nagenze ku poliisi oba bankubye nga amaze okuba akalulu ab'omu tawuni bwe bamala okuba akalulu bino bye mugenda mu nti protest vote kuba akalulu kakuuma okabale omulimu gw'okubala akalulu si gugo ng'omuntu awagira nuupu mulimu obuvunaanyizibwa bwa electoral commission omulimu gw'okukuuma akalulu si gwe ng'omuvunaanyizibwa wa nuupu kubanga toli mu poliisi toli wa munamagye kati ng'oggyeko akalulu okwekalakaasa kwonna security tesobola tuule kutunuulire kwebaza nti webale kwekalakaasa eba erina okukola omulimu gwayo naye tesobola kusoomooza nti ekukubira bwereere kukuba nga waliwo ensonga era wabeerawo ekikyamu kyokoze nga tekirina kubeera nga tekiri mu mateeka kati mwami Joseph olinga agamba nti wabaddewo emputtu ku baana ba nuupu eno ewammwe nga muli baana you listen muwuliriza tuwuliriza kubanga banuupu kugambye ne mu byalo we bali naye tebaasoomozebwa nga bo mu kibuga bw'oyogerako kubanga bakuba akalulu ne badda waka abano mwabateekamu omutima baani abo abateekamu lwaki okivuga oŋŋamba nga nze gundi interview eno eraba aba security n'abalala bajja kunkubira bweri mukama waabwe owanuupu yabateekamu obukyayi twabateekamu nze nteekamu kuba kyayisa gavumenti nti gavumenti terina byekoze kyokka nga byekoze byennyini engudu ze batambulirako si za Sudan za Uganda ate nga sente zaffe z'omusolo oyo akuba ayokya ekipiira naye yennyini oluguudo lwayokya ayokya sente ze kubanga asasula musolo tulina direct tax ne indirect tax of course omusolo osobola kubagamba nti sisasula musolo naye nga bia gyonywa eriko omusolo sente z'owaddeyo soda sigala gyonywa omunyu gw'ogula kibiriiti ky'ogula kiriko omusolo naye gwe bw'otunuuliramu bw'oti mwami Joseph bireflectinga omusolo gwe tuwa ne services ze tufuna yesebo tugendeko malwaliro kati nkubuuza osasula musolo gwenkana ki obanje gavumenti walayi simanyi neze nga ngisasula mungi bw'onywa bbiya 3 osuubira gavumenti okuzimbira guloofa musolo gwa bbiya 3 kwega mulimu ababanja omusolo nga n'omusolo gwabwe teguwera tebeetagisa kubanja balina tanywa sukaali omunyu agula gwa tegwalya tagula mafuta oimportinga ki oexportinga ki kati bw'oyogera ebyo mukwana akole ki
wava muna akole ladies and gentlemen temutulekanya na musolo nagwe temugwina akantu ako atendo kituufu kyogedde twala tutwalingana nati omuntu agwa sente zaffe zamuwa musolo nengo wammeka sikyogula toyina motoka toyina factory nti nkola kabiriti toyina factory nti nkola omunyo kati omusolo gwogamba guliwa ababikola bo bakole ki kubanga babikola be bale badde kuki ku magulu mu makubo nga basukasuka amayinja today wali kalulu ennaku ze mukanoonyereza nebululu bwe mwafunye tetuwulirayo leero kandidate wamwe ng'atugamba Kyagulanyi yamubya akalulu bireflectinga n'obululu bwe mwafunye ennaku ze mutambule ne bwe mubadde mutambula akalulu kano tukanoonyeza ebbanga ddene ate twakyusa strategy edda wali ogenda noleeta proposal ne bakuwa sente ne bakuwa region nti genda owenja akalulu emubende kati byakyuka kalulu twakaza mu secretariat ne tukaza mu structures ne tugamba structures zifiiringe ki zifiiringe ku kasente ku facilitation kati ne tuchovola Museveni twali mu Uganda launchinga grassroots mobilization nti omuntu wa wansi atukibweko kubanga luli nalinzi janga Joseph nengende Masaka bampadde billioni nengamba nonya akalulu ngate Masaka terina amanyi ngatomanyi na byalo structure nenzi suna wali nenonya bana abantu ba social media benda abantu tugende kubanga accountability nyagala bifaananyi kiraba kati abantu abakubya akalulu bakakubye nga bwe babadde balina okukakuba kubanga twakanoonya mwagenda mu bantu abo buli omu nga abantu baffe twabadde tulina deck nga deck eno training aba sub county ne training parish ne training abebyalo ate nga bayina kasente ka airtime ne ka transport kwenebolinga abo abantu okutambula okuwenja akalulu ka Museveni ne flag bearers by the way kwekyo ndoza kano ke kalulu naka 2016 oba 2011 winalabye ku structures za mwenga zikola checho kuba nange nakirabyeko yes tugende kugundi ku nsonga tije njagala tubeere ba mazima gwenga gwe kuba kyali strong nga nange myaka bracket tetuli mu abiri oyagala kubeera president anga botandise manyi simanyi toli eka Joseph kunsindika nyekyo kya president ne bali mpandisulawo ngende Canada funa ufunyi just visa enfulumyanga sisasudde nembaga amwefuge gwotunulira kweli optional y'okuleeta Yoweri Kaguta Museveni omusajja akuze akaddi asaanye okubeera nga atudde tuli mu mubuuza bibuuzo bya jjajja senga tukoze tutya wano nga senior aludde nga atukulembera tuwabula Mr. Eddie gwe tolabanga namwe kikyamu kyembadde mutunda Mr. Eddie ekintu kyetutunda product yaffe ku katale erina abagigula twagitadde mu katale era abantu ne bagigula kyetutuleeta wano okucelebratinga kubanga product yaffe singa yabadde embi singa yabadde envundu tetwalikoze eki kubanga gyetulaga twakola program ogimanyi gye twakola Vision 2040 bwolaba nti kuva lwe twalonkinga eyo program ekololo ebintu bingi bigenze bikyukibwa Vision 2040 etegeeza ki wali badde obuuza ekyo 2040 kitegeeza nti buli ministry oba agency kati ministry let's say eya health center tools eziri ku kyalo zino kubeera upgraded zide ku parish waliwo health center tools 3 zibeere amalwaliro then 4 zibeere 3 zibeere 4 then 4 zibeere amalwaliro then amalwaliro kyovola bakati regional hospital zayeyongedde tugezaako okusala omujjuzo oguli emulago nti referral system ebadde envundu ebadde enfu ng'omuntu asobola kuva Masaka n'agenda mulago kujanjaba musujja oba ekifuba nti bano bwe tuempawalinga bana ba wansi ezo nsonga zonna zigwere wansi tuseeyo abasawo basobole okulongoosa abantu si buli nsonga nti egendewa then ku kyamasomero ntugamba nti buli sub county ebeere ne seed school kukendeeza abaana okutambula olugendo olunene ebeere ne seed school era bw'olaba nti kyova olaba bw'oyita mu byalo programu ezo zonna ziri effective kati zikola amasomero mwegali tuli mu seed schools tuongezeza technical schools tuina nezino presidential hub ziyamba kwezo technical schools kati mpoze ekibulamu kati abaana baffe nga bwe kugambye mbadde ntambula ne President Museveni wadde ndaba nti abaana bano bali successful abaana bayise mu presidential
hubs naye kati kyetwetaagamu kintu kitono nnyo nti to identify nge bano abaana bavaayo bano abaana bafuna kakapito akatono kwekozesa ne bwe tubawa ka backup ka milioni 5 ba 10 abaana bano bongeze ku employing abantu kubanga buli omwe alayogera ngakulaga nti ayina baawo mulimo kati bano abaana bwe tubongeze ebintu ne tubawa ebyokukola ne tubawa ebyalaani ne tubawa ebyuma bya bekale biki tuyinza obutabawa sente ne tubawa machinery abaana bongere ku employing abalala because abo ba employing bava mu byalo ate mu byalo byabwe wazaalibwa okiraba kyovolaba ezo gundi zazimbibwa mu regionals siri nti eri emuntu owe Kampala agenda Mulago agenda Kasese regional level nti region abaawo be benefitingamu exactly yes vision 40 simanya vision 2040 mulinga baga wano mujize ku lwawo vision 40 ono 226 emyaka 14 kakati Mr. Eddie vision 2040 tekitegeeza nti je myaka gitwagala kubeera mu bufuzi manyi ye plan yaffe nga NRM kitegeeza nti Museveni ne bw'abaana abavuddeko addako ajja kugenda mu maaso n'eyo Muzeeyi ndabanga akooye mwandibadde mutuula Muzeeyi tanako olw'ensonga nti Muzeeyi tewamulabako ng'ali mu kagaali tulabye ba president bangi nga bawenja akalulu nga bali mu kagaali nga bagwa ono musajja mulabye nga atambula ate nga abasirikale be badduka n'okudduka kikulaga nti n'omusirikale amuli kwemabega Muzeeyi amusinga speed obadde obiraba eno si story zange nti nkusanyusa naye anategeera ebyafa abavubuka ebyafa abavubuka abitegeera olw'ensonga waliwo ministry number kati bw'ogamba nti ebyabavubuka bano abaana babadde mu industry lab walabyemu omuntu wa myaka 5 abimu bamugatta nyagala ongambe nti yabaddemu watonda we yabadde bonna babadde below 25 years of course ekyo kyayagulwe kati ugamba otya nti programu yaffe y'abavubuka programu weziri naye abaana mwagala bingi mwagala programu zibasange mu kibuga yes naye mu kyalo wali abaagala services ezo zibasange naye ekizibu atukulembera yatuvaamu dda ali ku bakadde banne bategeerera kati tuli ku lwaffe ani agula ensi kuba tugitunda kati kankuwa kyokulabirako Mwami Joseph n'otuuka okulangirira akalulu ka pulezidenti eggwanga lyonna ensi yonna keyina okutunulira etegeere who has won bibadde bitya n'ojjako internet okuvaako kwa internet nyagala okitegeere bulungi n'abatuwuliriza okuvaako kwa internet muli batitiizi kiri nnyo ku misuse yaki mwabavubuka mwe abeeyita abavubuka okuteekako ebintu ebitategeregeka ate n'ekirala kyabadde nga kiri best ku stabilizinga gwanga eggwanga terisobola kubeerako nga terina internet kubanga system zabadde zikola security cannot work without internet banking system tesobola kubanga terina internet even data gundi goliko gundi network kuba simu nto okubye simu still it requires internet mulongote guno guconnectinga kutya n'ogwe Kampala oba main server si internet kyavuddeko stabilizinga ki security teyakomyewo kati teriyo yakomyewo naye obutiitiizi mulangira muti akalulu nga tuli mu nzikiza ekirala kankusooke nkutangaazeemu eggwanga lino we tuvudde omanyiyo bw'oba tomanyi tubisoma twali mu nsi era internet yaleeta wano mu 7 yegireeta obadde okimanyi naye tuyagubye sitali ye yaleeta internet ate waliwo amawanga baali balangiriranga ba president nga internet teriiko internet has nothing to do no kulangirira kwa president oba kuba kalulu ne system eno gye babadde baleese still yabadde offline nga teyetaaga na internet yes naye nze nalayo kyabutiitiizi Museveni bwe muba mwanonyeza akalulu ke kusimanya structure zakoze ujja kutya internet yabadde tagyetaaga gwe mukolababuko nti Museveni bwe babadde esimbye nabo ani gwasobola kutya atuuke kujjako internet Kyagulanyi kyabadde kyakuyamba bantu fenna Mwami Joseph Kyagulanyi sinze sigwe gwanga lyonna abantu bakole ki simanyi Kyagulanyi yabadde w'amaanyi era bino byonna yabireese kuba protest vote badde bakimwe bajja giduumirira ku online okwo akola live ya TikTok emu nabaga katugende entebe kati mwenga temutya ate n'ekirala isn't that a security concern of course kale no to be honest
nga gwanga omuntu nga head of security oyagala destabilizing oyinzo kikola nate wetuwa mukalulu akafula and fair lwaki babe kakasa President Museveni okujjako internet kyabadde ku benefit yenti yengo omuntu yafunamu oba gofunamu nze rasi nakitekana ku mwami Museveni nga omanyi nti gwe ng'omuntu right yo kubeera protected of course omanyi nti right ya security okudetectinga crime oba okudetectinga kintu kyonna kisobola tusaako obulabe n'ekiziiza kati bwebanga ensonga yabadde yakuziiza ekyo lwaki toyagala bajje ku internet butitiizi nene ekirala kati kankubuuze mwami Joseph muli wano mutembeeta musajja wammwe mwami Yoweri Museveni nze wemba mu kamera mbeera nani partisan siba na kibiina azze gwe mbuuza ku oli ataliiwo kati mbuuza ku lwaba opposition abandi kubuuza ebibuuzo biriwa bino saagala ofunemu element eva wano ng'ombuuza mpaka adiye ekibiina kyowagira siina kajozi munda ne kati kino kyekituufu mwabuliddwa okumagamaga omuntu yenna ayinza okukulembera kale mwena alemu kale bino ebibiina byammwe bino ebyemiceere byane Piero yu anti abaana babiyita piraawo mwabuliddwayo omuntu yenna mwami Joseph ayinza okuddira bigere mwami Museveni ng'ayinza otukulembera kati omusajja gwe mwataddeyo mukadde singa bukyanga Katonda essaawa yagitegeka nti mu Gw'omusanvu mu Gw'okumi mu Desemba ayinza omuyita tuzaako ki ekintu ekyo kyesibyeko nnyo njagala osooka omanye nti n'abato bakola ki bafa of course abato bakola ki nange nsobola naawe osobola kati bw'ofa obeera Museveni oli president kati oliyo chance ziri waggulu kuba kati ekirala ebita abantu byonna ate teri kiruma Museveni kitwale leero oyina ebikuluma kati ye byatalina ku myaka gye Museveni talwala kubuuza gwe oyina byobirwadde byoyina byesitamanyi saawa zino Museveni kambabuuze mwe ng'abafunye omukisa ne musemberera mu kalulu kano oyo musajja ali aki naye nyagala nsooke malayo ekibuuzo kyo tompika bibuuzo waliwo kyendiko waliwo kiri kyombuuza tonakiddamu soka okiddemu mbadde nkubuuza mu NRM kugamba nti teri muntu asobola kudda Museveni mu bigere tutuuse ekiseera nti Uganda tutuuse oku appreciatinga nti katubeere n'abasirikale baffe baba bakola ki batukulembera Uganda kati weetuuse tutuuse ekiseera nti civilian ayinza ajja kufuna obuzibu olwaki kutukulembera olwaki lindako tugende mpola mpola ansagala olimbe batulaba ebintu bino ebyobufuzi obwa Uganda n'abantu betulimu abantu batuuse ekiseera nga tugenda mu orders civilian muzibu nnyo kati omuntu akyalina order musirikale General Museveni General MK nti abaze nchogedde katugenda kola ati jenani MK naawe Joseph nchogedde kati nge mukatu kulembera nchogedde nakubuziza kiri kirala leka kukuwa byakulabirako nti tuyinza kufuna muntu kigwe twesigisa ne tugamba ono kati asobola okukulanga ntiisa ntunuuliranga agenda okupa ensonga tontuusiza wenjagala tewoyagala n'abatulaba baagala kumanya enteekateeka zammwe kunamukadde ziriwa ontuusiza wenjagala kati tubuulire President Museveni mu bukadde bwe kyatakoze mulimu ebikyamulemi tuli wano esase emabega wano edo ojja kusooka obuuka fensi nga nze nkyali wano lwaki ati gwe maybe obadde obabeeramu sooka appreciating egyo emirembe gye bakuwadde owulira emirembe ng'obwavu butuluma nagyo si mirembe sikulabye ng'otambuza bigere ekyo kiveeko nti sitambuza bigere omanye ennaku gye tuyitamu nayo nekya kitono ky'olina obeere nakyo ennaku Mr. Ed waliwo ennaku gye twereetera nti abalenzi oba abavubuka mujooze puroguramu za gavumenti ne muzirekera omuntu wa wansi gweosobola genda mu industry hub ate ensomeyo ki ababisomye manyi nti bagenda kufuna sente bakuyiteko n'abakolera parish model weeri parish development benaalimu basosola anakulimba basosola anakulimba abazisaba nzemba mayi nga balondamu omanyi baani balonda benaali database ondagento ono NRM ono FDC tugende ku kiri mmwe temulinayo gwe muteeseteesa ayinza kukulembera ggwanga nga bw'ogamba toleeta oli gw'onyumiza twamutegeka waali ani anti ogambye mulinayo gwe saagala mbe nga akukaka omubuuziza nti mulina gwe mwateekateeka ani twamuteekateeka sebo waali yaani
tumbana Uganda bamanye tikatono munango twamuteekateeka yani agenda okulembera eggwanga lino tunula na mukamera wa General MK oyo ali maje ne Rugaba oyo ali maje tajja tegeka nga ali mu maje ne Museveni retired kibadde okimanyi nkimanyi katuli naje ku retire nga tutege atulembere wano ali tayali ngaddi simanyi program weziri gwe omulaba ali mu element y'obukulembeze nnyo atya ali tested ali approved ali tested nakulembeddeko abantu ng'ogyeko amaje tulina amaje bwe genkana obungi bo bangi kati bw'ogamba nti gwe wali obaddeko wa LC wayagala kwerega mwemuke sibeerangako obufuzi omuntu afuga omusirikale omujaasi alemerwa ata civilian that's why I'm saying he's tested and approved naye tetwetaaga muntu kati gwe tulabawo alina byakoze jukira Museveni yagenda mu nsiko ye najja nayingira wano ono ali mu system ate alina byakoze ate n'abi effecting biki byakoze musajja agobye corruption mu maje agobye corruption mu maje sente ziyakasevinga mu sente mu corruption ya maje azimbi headquarters wali buli woyimera mu kibuga olaba ekizimbe mbuya myaka ananga tetulina kizimbe UPDF Uganda People's Defence Force Regional Hospital National Regional Hospital for UPDF eri wali mbuya amaje kati gasula mu flat amaje gachusa uniform wikire abasirikale bali babera mu uniform najoza najiddamu nga tena kala nefujo libakola dioliraba efujo liriwa bali bakoze ko fujo ndage nkuvu nti abasirikale bankubye roza tokubika nze mbaddu simako to inemirembe omusajja ladies and gentlemen ambushi atadde ku ambushi nze sinkubika nakubika efujo libakola gwe toliraba bwotula oboti ndotula boti ndaga nti omujasa avudde mu barracks ngaze nakuba abantu nga tebalina kye bakoze ekyo kale kizo omujasa ba backup ya police mulimo gwa police ekyo kale kizo kubanga tekiriiwo naye era tukkirize tugaane edi simako ebiriwo omusajja yakwata mu potholes Kampala yonna kati potholes zigenda zikola ki mwaba kulembeze mwabagenda mulemesa naye tetujja bakiriza we can't lwaki kubanga temuyina direction twagala tubalage direction entuufu ate fena tubinyumirwe Kampala naye kati mwami Joseph tugere nga abantu tuli ba civil gwetobiraba tugere nga ba civil kati yogere kuba luli obadde otambula na muzeeyi amazima gabeewo mwami Muhoozi yayagala tukulembera yayagala katoyagala lwaki nkikubuuziza juzi bajjaawo mu Piero user mwe n'abasooka babeera ab'amaanyi omusajja teyavaamu wadde omwasi nti wadde njagala kagombolola naddayo nakati yabisuulawo eggwanga lyakalyamulemwa yali kansooke nkubuuze omanyi nti amaje galina standing orders omanyi nti buli musirikale tolina kwogera kigambo kyonna ekyobufuzi nga tofunye commander in chief nga takuwadde hati yabikola lindako nkubuuza amaje galina constitution yaabwe galina kote yaabwe ogimanyi kakati Muhoozi wali oyagala yogere ki nga he's a serving officer wali oyagala kole campaign okimanyi nti PLU kibiina kye nga Petron waffe okimanyi nti PLU kati if it was a party singa fa abasinga ba MPs are you aware ina wabakukusiza mwabasiriza mwena are you aware nkimanyi okimanyi ekyokubiri okimanyi nti nga PLU yegunde kyali organized nnyo nti abaana tubalayininze ideology okimanyi nti PLU kati tugenda kutandika kurukurutinga abaana baffe professionals we must have a good ngeri well equipped ngeri buli kimu nti ba lawyers tulina bameka ba economists tulina bameka ba doctors tulina bameka bine byamwe byokwekalakasa ffe tujja kuba tukwata ejeri ffe eri abasawo bagende bajanja abantu free of charge ba volunteering abachuba batukyaleta chuba doctors kola ki tusomye we tuli leka nkubuuzeemu gwe bwotunulira MK simanyi oba wali ofunye omukisa n'omusinkana mirundi mingi otera omusinkana mirundi mingi omulabamu elementi y'okubeera awo amanye ebiruma ba civilian ng'ogyeko amagi mwamanyira abasekaaseka nnyo ntono asese ayinza okutukulembera mugenda funa omukulembeze mulungi nnyo mwenyumirizeemu nga mumulota namulota abaana bagamba mwemuke wana atukwata mutujjako era nga ku kibooko 5 emisana bwe weesirwaza bakongeremu 5 era n'omulembe gwa Museveni siruwala olabe genda wali ku luguudo siruwala olabe emuke yanaba kuli
gendo siruwale olabe siruwale is optional it is your constitutional right gendo siruwale olabe batugamba ti omusajja ajja tukulemera nga atulisa akakanya nano ina kyogeddeko kyogamba enguzi mu majete kyaliyo eriwa ate abagoba abantu ku mataka ebyo byakoma tekyali jeno tekyali kinti agoba muntu kutaka amaje discipline yaddako bali abakadde be balikola ate kyasinga okutegeera nnyo maje nnyo maje ate kana kali mu maje kaveeyo katuke ku civil service wano simanyi loko civil servants ogenda kulaba omuliro nkubulira gwe ntotutwala mu lutalo fe twagala Uganda mpya gwe twagala babakolere mugamba eddagala bali temwagala eddagala lyamwereberewo temwagala nti gavumenti bwereeta biliyoni zimbe ekizimbe mu kirabe wali weekiri si bye mwagala gwe mubimulekere mulabe mubimulekere mulabe kati kankubuuza bimulekere kubanga olabika obeda natandise mayimya na civilian naye tulabika oli mukwano gw'abali azini sigambye nti oli w'amagye ngamba olabika oli mukwano gw'abali gwate yali alabye ne ku CDF nzisese kankubuuza ajja ddi kati programu kubanga mission ya mwezira kama ekibuuzo kyombuuziza si kyange naye ngenda kuddamu ngenda kuwa ekikusaanira ng'omuwagizi olina okubanga omanyi yes sisobola kumanya MK lwajja olw'ensonga nti MK he is still a serving officer sisobola kugamba nti bamufulumya ddi okuretayalinga oba kugenda mu pate oba kugenda mu NRM wabula nkugamba bugambi nti tusabe tulinde ave gyali atuuke wano tukoleyo okusaba kwa mwaka nga mu December oba next year nga tusaba mukulu tumugambe wekitiibwa tukusaba ojjo tukulembere neyanziza nja kuwa ente 10 tukoleyo okusaba kwa mwaka nga tusaba mukesebo tatu wekitiibwa ojjo tukulembere nja kuwa ente 15 mutikaga z'omuceeri abantu badye basanyuke basabe nje mukejo tukulembere waliwo demand ngenda tekamu weri bingi nawe kenyino weyogeza nayo nawe kenyino omwagala simuwalana ekyo kituufu naye ekyo ngamba ekyo mbu mwagala temwagala abakozi tumwagala omusajja atutaddeko abesefu si batukubye Kampala awo emiggo batugamba bave olina ekifaananyi kyo nowa SFC ng'akuba omuntu biri ku social media awo kirina gwe kati okirina saagala ombulire social media olina ekifaananyi ng'omusirikale akuta omugwa ate ng'omusirikale akubira muntu bwereere nze njagala oyawule nti tojja kujja wano bw'okyayina hoteeri nti lwakuba nti omusirikale atudde wali omanye ekigambo kye bategeeza nti okukuuma ddembe kitegeeza ki of course to keep okukuuma eddembe olina okuteekawo nalaba emubende wano nga bakalangirira owanuupu oba bagamba oba yakola kisumaya embooko ze nawulira wano abaana nga beekalakaasa wali oyagala ejje ly'eggwanga ne poliisi lituule wali ebintu by'abantu babyoke omanye abanuupu bo oba tebalya bakwata because bizinesi z'abantu ne bazikyankalanya abantu balina loona abantu balina gavumenti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe kiraba Mr. Eddie si kutuulaawo balabe nti abantu ebintu byabwe ate bikola ki bifa. Ladies and gentlemen, interview yagala kuntuga musajja namuyodde buyozi wali ne mugajja tugenda otubuulira akaluma akajjeewa alinga yansasudde nzije tukole emboozi ali mu kumpanira MK bwampanira security bwampanira mu M7 njagala tutambulira mu layini y'okwesuubya abantu bano obukulembeze nti enkya wayinza obaawo obukulembeze obusinga obwo olwaleero nenze nzikaanya tukirize kale emukaze tukiriza kati nzikiriza obwedda kyoŋŋamba agenda kujja mu ngeri ki tugenda mulonda nga bwe twale tulonda muzeeyi we oba byakugira byu Mr. Eddie wanze kyesiyagala kakati nyagala otegeere kino ekintu nti waliwo ebibuuza byombuuziza ebyaligenze mu seki ate nze siri seki member the whole point eri nti simanyi bwajja tomanga bwabaze ajja kujja ate weetuli ekirala nakulazeeko nti ebintu byakoze byetwetaaga kubanga n'omukulembeze omulano yesimbyeko Kyagulanyi ye aina naye akola ebyo bye tubirabeko ati sisi MK tulina bye tumwogerako kati ebyo ekibiina kikyatandika yakiteekawo ani MK PRU weri kati ani agikulira era yakyagikulira ani PRU eina patron General MK nebeera ne vice chairman wa PRU yani Michael Toyota Niwajara naye mwali kati yatutwala kubanga oli nawe kati oli wansi oli munamaje nange ndi wansi we mukama wange wa Toyota
ndi wansi wa kati yeto yota basubiza achinga vice byatusuubiza era omukulu byatusuubiza kubanga batuula wamu ne boogera bye boogedde oba yeseeki call it sake naffe ne tutwala engiri ne tugitwala wansi ebiveeri ne babituwa naffe ne tubitwala ku muntu wa wansi kubanga nawe oli muntu wa wansi of course mbadde njagala owakano oli muntu wa wansi nyono kyova olaba ndi nawe wano nkola ki kubuulira puroguramu bwezitambula kati kitegeeza kati Toyota y'obuvunanyizibwa bwaki obudde buno nga vice chairman basically kuva lwe twakola tuko pamoja guno mukwano gwe twakola ne NRM kati tubadde mu kuwenja akalulu k'abantu baki flag bearers ne president Museveni tukikoze ate ne kibeera successful abantu bafa abangi bayiseemu abatayiseemu Katonda bwatyo bwe yayagadde naye waliwo ebingi ebyokukola era bye bagenda kukola bagenda sigazo kati kitegeeza bwaba wakujja ali mweyo Piero yu obadda mwena alimu oba nawe emuke Piero yu it is not a political nkimanyi but it can be asaze muntu agikole political party ajja gigenda agiregistering nga political party ejevuganye ne NRM naye kuguno mukwano gwe twakoze bobo ina ku magezi ndowooza walabye gye tulaga ate yosagala kuyingira binyo mission activated waliwo information eyo waliwo neyange yokweterekera okwata mu stores zange omusajja ladies and gentlemen batandise okunnafuya kati ate byama ki byoyina mwagala tukubangolo ate owulidde byama oyagala byakibyama ekyama kyo kigambo ekyama kyo kakitegeeza nti si kikyo kyange kyakweterekera kati kambuzeemu kati vice chairman ono Toyota kuba mbadde ntera omulaba ng'atambula nga anoonyeza ba flag bearers akalulu era n'aka president ng'akanoonya kati oŋambye ebyama byo ebimukambire kuba mbadde ngera kubuuza tajja kutuuka gire wali adda wali nga vice simanya chairman wa party ku national nga bwe tulina omukyala Rebecca ani speaker Anita Among tiye vice chairman oba ekyono kiba kirala obuvunanyizibwa kati bwonna bulinga obwa Amongo ebyobuvunanyizibwa Mr. Eddie bwe tunaaba tutuuseeyo bujja kujja bajja bumuwa abamuwa buno bajja muwa obulala siteeka nti okubeera vice chairman ntajja kudda wano ne wano era bajja tuula bakanye nti gwedda wano tetunatuuka waawo kyovala n'agambye sipiidi yo nyingi nnyo mwakoze structure kitegeeza namu information ya 2031 nga tuli mu 26 5 years ahead oba mukawulidde ako 2031 which plans are you going to plan for us plan kubanga sanja kino nekati myaka ana tukyalina bye tubabanja sanja kino kitandika oyina bye wasupplying government yakunyaga oyina business zoyina zitudde lwa government oluguudo lwaffe mwagano dukololwa mubende oluguudo balutandise nayise muse balutandise totambula namaye banga lero tutatentambula endagawa waliwo ensonga ezibeerawo ebyagonjolwa zitambula oluguudo balukola mbulire ekirala kubanga kati bwe nkuteeka mu motoka ojasanga mu motoka nga zikola mbulire ekirala kati kyobanja gavumenti byewatunda nowa gavumenti netakusasula oba kubanga wangambye gwe tosobola kgenda mu industrial hub anti zesinze nina bye nasoma era byembye nkola kati n'abagendayo eri baba balina bye basomye bagenda okukola kati nze ngende nsomeyo ate gwali badde oyongerezaako saagala kwongerebye nasoma miggo giigino myerere binneegezaamu kuntuga kati ate nasoma kubeera wano nga kadeideyi oyiya guno naguli simanyi diguli ya kaidei twasoma eyaffe diguli bagita portfolio ene yaguno naguli jakuba bulungi musajjana kati mugenda kola ebivuluti mwawangudde twakoze eki kankubuuze twakoze eki lindako mwami Museveni yatudde mu nyumba ne bamulangirira tanoonyeza kalulu awowo anoonyeza kalulu takanonyeza musajja watunga ali amaanyi agabadde mu kalulu kano tegabeeranga nako muzeeyi yakoze tekisubangako nti muzeeyi akola mirundi districts 2 ndambuza nnyo jjajja nze mbabuulira era bwalwala mmwe tunenya gwe wamulabye ng'aganye okuyimirira nga yayombera erubaga ng'awulira omusajja akooye tebaagala aveewo ngamba muzeeyi bakooye bamuwe muliivu yannaku anti muzeeyi mwamukwata bubi muzeeyi yabakwata bino olaba
kati anti jajja bwaba kati ebyo kyovola nkugamba bino okukoma kubanga ebyo tetwagala tulina okukola kati tetukyalina budde bwakwonoona eggwanga litambula. Naye nti wabaddewo ekibba kalulu kale ne wekataba ka president at levels of MPs. Do you agree nti nze omulimu gwange gwabadde kunoonya kalulu ka president Museveni tebaakabye. Sooka okkiriza ekyo tebakoze ki? Tebaakabye aka president Museveni. Bino ebya wansi ebyo dynamics ezo saagala zigenda mu nnyo kubanga kati sobola kulima nti naabaddewo ku monitoringa kalulu kesoloti oba akeewa nze naabadde ku kaani aka Museveni. Flag bearers we must accept nti abalala bafuna flags nga tebalina kuzifuna okiraba kati emiguwa egyo gye basika ne ba independence ne parties endala ebyo ate Museveni tebimukwatako kyovola abadde asaba kaluluke omusajja ow'ekikofiira teyayogerangako yadde nti muwe MP gundi yadde flag bearer no wakirabako good. Abayi kibuuzo kyesibuliza musajja we naali mu kimunamunenya kubanga ebyange nze mpulya bikomye anyinyonyodde n'omutwe mpulya gutandisa okunwa byanyonyola oba byakuba siinaamu ssente olinamu omutwalo ogumpeesa okenziremu ku common sense naye gabyenziramu tebitegerekeke ebibuuzo nze mpulyanga ebikomye ndakuwa kyeke ezamuzibuuka neziddayo bwe bouncinga neziddayo anti mwamanyira bayaaye mutemba bayaaye nga bagamba babaddemu kyetutyo kimanyi kuswaza linnya lya pate yaffe era abaliswaza abatuswaziza era bajja tuwulira kubanga tetusobola kkiriza nti oli ye alina aswaza linnya lyaffe lya pate oba erinnya lyaffe lya future president waffe nti ate kino kirabika pulaani yawedde future president twagala how can you select a president kabanayuganda tebanagenda mu box anti kati ngambye omanyi prediction yes kati kyekyo you are predicting yes nafo you are predicting nti tomanya omukulu Mugisha Muntu future president otandise kulota misana ngate olaba tewebase tasobola tukulembera manyi okulota nga aliko maji yakulembera naye ku maji anti nze kyenku saagala yaliko tuli kwaliko saagala forma kigambo forma kijje mu byoyogera wano tuli mu biriko kati bitwala mu maaso kiringa nga makuga vice president Edward Kiwanuka Sekani mbwe yaliko forma yaliko lwaki tumuzza ate tukole ki abasajja bakyatuli mu 5-0 abayi tunalowooza ku kakabanja abasajja bo pulaani za 2-3 batandise zikubira empenda yo bati balamanyi amanyi kye bayita strategic plan amanyi strategic abayi fe yafu tugitandike ddi bana basajja tebagenda tujoga nga tulaba kubanga naffe tusobola okwiya I wish you were bobolooza tetujja kujoga I wish you were asajja mwogeza maanyi akaluka akagwa temunalayira mwogera nga abaalayidde watatwe ekyanzire tukabanja mukabanja ani mujja kabanja gwe mwaka wa yabakama mujja kabanja gwe mwaka wa yabakama ngewe result walabe ku video yafulumye nga balagaliza otuseza abadde entuufu naye ani yazid omanyi nebya social media nsagala ngowa amawulire agasoma sagala birira ingako kuba teyamanyi source omwana yatulaze video ng'atugamba bibi nebiri mu control room ya isentuufu nga Kyagulanyi ali bitundu 69 ku 68 oba 68 ebyo bitale center ebyobusiru byebekolere Magere nabyo Magere bitale center tesobola kufulumya ebintu ebyekisiru ebyo byebekolera kuku kyovola bankugambye ebintu bya internet okuvaawo you mislead the public kyovola babyenkugamba ku misleading public nti tukoze bino byebiriwo neno bayina ebirala boba 60 gundi yazijewa Kyagulanyi yazijewa abantu bamulonze yazijewa omuntu atalina candidate kanungu atalina candidate aba candidate bona abalina mu central ebyo byozo bijjawo toina structure nto ina C1 wa gundi wa nupu ina C2 ina C3 ina 4 ina 5 obi obujjawo bwo bulu. Ladies and gentlemen, NRM is structured properly ina structures from zero to president ndaga structure ya nupu anti ze siri wa nupu kati bigambo ze siri wa nupu anti ongambe nupu yabade ne 69 nalabye ka video akasatulate nze nalabye video bolwadde sikesigamyeko tonkwatisa bubi ze ndi wa mawulire sebo tombisa kataka
awo amawulire tekikirizibwa kufulumya kyetali kituufu ngo kuba bwe bakubuuza authority yakyo sigirina singa byabakama yakatukwatire natuga you see behind the camera awo twandigambe kakati byabakama tuwewo omutuufu gwe tuba tubanja kati byokabanja tubiveeko tulinde muke Eddie tudde mu birala tukole sente tetukabanja tukole sente ate ndisagala oddenna mu byamufuzi nnyo sibisobola sente jumbira programu za government weziri waliyo parish moddo bajongeddemu sente genda kola biki bano bana bekukyala abatakoze eki bateekemu amaanyi baddemu industrial hub basome babere empowered encha olabe nti mu Luganda mugundi mu lujalwa mu ino gosobola kuba nakuwa milioni 10 ne tobateeka mu eyo mindset eyekisiru nti kalulu tukabanja protest biki tebitugasa programu za government waliwo abazifunyemu nze golaba wano sebo nze golaba wano ndi product ya UPE wasomera ku UPE I'm a pioneer of UPE nga yakajja osobola gamba nti siri successful nsasula misolo kumbi kijja kityo kubanga kati gwe wakolera wazije saakulira kuba naffe tuli ba pioneer gambye ndi pioneer wa UPE soko ulirize nkiwulidde UPE program ya government ekitegeeza ndi beneficiary ekyokubiri ndi successful I've helped ninkozesa abantu kumpi 30 nsasula misolo gwa milioni 12 almost in a financial year kati awo kikyogamba nti program za government kitegeeza nze wendi wano mwe muteekeddwa okubanja service delivery kuba tusasula omulimu gwange kulaba nti ntaddeko tafaali ku kibiina kubanga system yakola ki yanzijayo nange nzijayo abalala abo bempe emirimu sebo saazazibwa nabo nabo balina abali babega waabwe balabira abazadde baabwe bakola ki ontegedde kati madde nkusaba mwami tumwebaze bw'oba olina obubaka bwo ku bantu basatu obubagambe ng'otunudde wali mu kamera asooka His Excellency Yoweri Kaguta Museveni congratulation message ogimuwa gampedda nti gampedde ddanze amaanyi gampedde kanoonye wennundira enkoko mbuulira nti onunda nkoko nja kuwaayo enkoko onampa nja kuwa ndaga ebiyumba nkuwa enkoko ate ekizibu ate ffe tuba twagala otuwe nga tetunnazimba tuzimbe ffe tunakikola kakati omulala ye MK agenda osembayo ye mukama wo ngambye nani omukulu Toyota abayi nze defeat baginkubye mulaba namwe mugende mu comment section abatulaba mbaniriza nnyo mwebale kulaba TV munansonyi Uganda sirungi naye mwebale tulaba ne olwogedde simanyi munabo olwogera ngo owagira simanyi olwogera owagira kirabika nyagala kuyoza president wange president Museveni omwagalwa congratulatinga webale nnyo webalire ddala webale kuloonya akalulu ate abantu ne bakakuwa abantu bakakuwadde kusinziira byokoze ate bye balabako tebasobola kuwagira ate bye batanaba kulabako kati nkuyoza banange omuleko gende lwakitula weyagale kubanga kyakoze eki kyawedde abazukulu twakoze omulimo twagukoze era tukyakola tetujja kuvaayo kyovola nkyayoza abantu kwejumbira mu programu za government kubanga zikola nze wano kanwa koogera ndi beneficiary ate ndi successful nkiriza nti buli omu asobola kubeera successful omulala mukama wange gongambye MK General MK tukulinze ate tombuuza birala wagambye nsiime General MK tukulinze nze ndaba obudde bwe buno kubanga byokoze tukutestinze ate tukwaprovinze nti byokoze webiri ate birabika teri kwogera nti ate mulungi obulungi bwe twabulabye ssebo osula teweebase ogezaako kulaba nti security y'eggwanga eri gulugulu especially mu time eno gye tubaddemu tulina abalala opposition abaana baabwe bali bweru bali London bye bakola saagala byogera naye gwe nga mutabani wa president osula otunula oli ku radio ko olutevaako olagala kulaba nti eggwanga lirina obutebenkevu webale kuzimba eggwanga webale kuzimba eggwanga nga sirya Uganda nga sirya East Africa nga sirya Africa webale kutereeza ensi ezituliraanye webale kutereeza omusirikale nti kati tumulaba ne tumuwa ekitiibwa nti omusirikale agenda mu taxi n'asasula omusirikale anywa bbiya n'agisasula anywa alya emmere n'agisasula siba n'abedda nti anywa n'agenda nti ekisasula ye mundu gyalina ku mabega tweyanziza nnyo tweyanzege naye tukulinze bannange tukulinze mukama wange
aha okusatu abadani mwami Toyota mukama wange ntambudde naawe ebbanga ddene wabale kubeera omusajja omugabi oyo mwami Toyota gwolaba sewo na sente zakozesa sina za kibiina atugamba nti Joseph ngenda wano banayi tugenda kola kino ne tuteekamu si sente zaki talina budget mu government nasirisa wangambe sirikera talina budget nyagala owulirize talina budget mu ggwanga sente zakozesa sente ze n'emikwano gye ayina emikwano gye bwagamba nti wano banayi tugende tukwate wano tugenda ne tukola ki ne tumukwatirako ate webale kubeera n'omutima omulungi ate tukusaba togwamu maanyi Karondo twakafunye at least efforts zo walabye kye zakoze structures zo eza PLU webale ziteeka mu maanyi webale kutambula nabo n'otubeerawo kubanga oli ali badde Kampala na tumusindikira video naye twabadde tutambula naawe mu buli kimu nakyo gamba mukama wange njabisalamu ebisemba ebyo ng'omanyi njabisalamu kubanga sasa sudwa okujja wano lwaki obeera nange sasa sudda sebo goyina kyoprotectinga bakama abo babo nakugambye womanyira nti toli munauganda oba tomanyi rights zo okubula okumanya nti n'okubeera bulungi okubeera n'obulamu obulungi gain esooka ekyo naye kati tonaba ki appreciate nekyo kubeera bulungi gavumenti kiyamba nze system yekutuusiza wano kwambala esaati ya white singa oli munfuufu yalibadde efaanana nfuufu toli munfuufu oli chorus ale nno nze mweno interview nakategeeramu kamu tubanja emisolo nga netulina nebyetukola ako nakakupe kikyoteeka Museveni abadde abagamba mu campaigns kiki kyoteeka mu katale tokolera kulya kikyoteeka mu katale bwe weena kyoteeka mu katale then you are contributing to the economy okubeerawo oyina okuba nga oyina kyotunda ono akiguza akitutte wano nekifuluma eggwanga nerikola ki nerifuna sente wano ono tuluddewo era tutudde ne tukisimba kibadde kisiza nga n'okukirya tunaatera okirya nzikiriza okuva lwe twatandise ngenda basibulira wano omukulu tumwebaze gwe mbadde naye bebadde bakuliddemu enteekateeka y'okunoonya akalulu ka pulezidenti ku narratives ezibaddewo okukuba akalulu kukola ki atubuulidde byatugambye bivudde mu kamwake era nkakasa nganze amukyazizza nkozi ogwange okubuuliza ebibuuzo byewandibadde omubuuza ebisigaddeyo bise mu comment section ndi musanga ewaabwe ekanungu ono mulimi wa mwanyi na mulunzi kyemmanyi ebisigadde simanyi so oyina ettaka kuwa ensigo eyaki ey'omwanyi ate ettaka lyaffe baalibba byebyo abali mu buyinza baalibba baani ab'amagye leeta omusango ogugoberere olina omusango gwewateekayo omusajja ono alina kye bayita defensive mechanism so munzikirize mbasibule wano olunaku lwaleero ababadde ku buli kyano gy'obaddeko ababadde ku Icon ababadde ku Iki wonna wesinzidde okubanga obaddeko munzikirize leero mbasibulidde wano atakumira musaala nsaba nyamba abankumire omukulu tumwebaze nkwebaza obudde bwompadde obadde ova wala nno nkwambuushinze bwambuushinzi nokkiriza tuwayeemu kansule tuwayizaamu tebigenda binyigiramu bigambo naye bigambo bugambo tajjeeyo pisito takukubye engolo takuvumye kati awo kitegeeza byayogedde bigambo bugambo naawe osobola osengejja naye mu comment section bwe munaabaamu any kind of question walinja munoonya nze nabagamba ate kati twazireemu okukola kati akalulu kawedde tugenda kati kubanja akalulu noba tutandika ddi abaye tutandike ddi asibulidde wano